Ekitalo, omuyimbi afudde, Malaya Brenda Miles ali lubuto apotodde ebyama bya Palaso, Mr Kisemakula agudde mu bintu so ng'ate Muzeeyi Jemba ow'ebirango bagenda musuulira omwana. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Kansuubire nti muli bulungi mikwano gyange mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu nange neewayo okubeera ng'ate mbaweereza. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abakozezza amazaalibwa olunaku olwaleero bambi mbagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ssabimyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa bw'ati agumye emitima abakowa b'enganda ssaakate n'ab'emikwano. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo nyongera okujjukiza gwe yakaniyungako essaawa eno yennyini nga gwe mulundi gwe ogusoose wano munnange ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lya Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu tubeera wano nga twebulirira kale munaye ngenda kusaba subscribinga teekako akadde butereevu tugende ate maaso wabula ng'ate sinagenda maaso bambi ekitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyimbi ono bambi omuto abadde atandika obutandisa okubeera ng'avaayo amanyikiddwa nga Swag Lord bambi okubeera nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe atera bw'atyo agulamuze ekisa gumye emitima abakowa b'enganda ssaakati n'ab'emikwano bw'atyo bambi wabadde afaanana naye nga ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kusookayo munne so ng'ate Mr Kisemakula Golden Papa ye bw'atyo bambi agudde mu bintu bafaani be okuva ate mu Golden Papa family we batyo bamuleetedde ekirabo ng'era kino kya mbuzi nga nawe awo w'omulaba bambi nga bamuleetedde ekirabo kye eky'embuzi era bambi n'asanyuka nga bamwebaza olw'omutima omulungi n'okubabeererawo mu ngeri emu yonna oba endala. So bambi Mr Kisemakula we congratulate you olw'ekyo kibasobodde okubeera ng'ate bafaanizi bo bakolera si nti buli muyimbi oba nti buli celebrity afuna bafaani be ate ekyo munange abakimukolera so ng'ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ono Proud Malaya ow'e Dubai atugambye nti naate munange yabuvuddemu Brenda Miles avuddeyo ate wali n'ayasa ebyama n'ayogera nga wali olubuto era bw'atyo mbu munange bagenda kubeera ng'ate bamukuba embaga jjukire gulo nazze ne nkutuusako amawulire ng'omukyalo ono yagambye nti munange yafuna omusajja buno obwamalaya yabuvaamu era bw'atyo bagenda nakuddayo e Uganda basetolinge bakole bizinensi zaabwe we batyo munange n'okwewasa beewase. So leero ng'asinzidde wali ate ku mukutu ogwa SB4 Media osobola ogendayo ate n'osangayo full interview munange ayogedde nga wali olubuto era bwagenda okubeera ng'ate akola ki azalira Lwana Lulenzi luno omwana so munange yatutegeezezza nti ali mu mukwano nnyo bambi n'omulenzi ono kwegamba buli kimu kye yali yasabirira musajja Brenda Miles atukakasizza n'agamba nti nze nakisanzemu ono omwana era atukakasizza nti munange obwamalaya bw'atyo bwe yali yalayira nti talivaamu munange amaze n'abuvaamu era bw'atyo wabutoledde ate n'ebyama bya Palaso ku lunaku olwo we bagenda kweyo show Palaso kwe yali nga performinga ate mu Dubai era bw'atyo n'atutegeeza byonna ebyali ebyagenda maaso ku lunaku olwo makati ga Brenda Miles ssaakate ne Palaso so gwabyetaaza okubeera ng'obitegeera osobola okubeera ng'ate ogendako ku mukutu ogwo n'olengera n'olaba ate munange full interview yaabwe nga Brenda Miles ono atottola akawonvu n'akagga naye nga byebyo byonsobodde okubeera ng'ate nkusunirayokko mukwano gwange so ng'ate ye Muzeeyi Jemba ono munange ate ye yeekoledde erinnya omusomi w'ebirangwa abaana gwe batambuza entakera ate wali eri ku mukutu ogwa Facebook ono munange yeekoledde nnyo erinnya era wetwogerera waliwo n'abantu abagenzi ate ne bamukyalirako ne bamukwasa smartphone sako n'okubeera nga bamusondeddeyo ensimbi okubeera nga amaliriza ennyumba ye tebaakomye okwo ne bamuleetera ne ku bintu ebikozesebwa ewaka kati no munange twabadde tukyali awo ng'abaana ate we batondawo enjogera egamba nti mu Uganda olemwa twabadde tukyali awo ng'ate omukyala avaayo ng'agamba nti munange nze nina omwana wa Jemba ke nalabye nga yafuuse celebrity munange kati nina okubeera nga mukwasa omwana we kuba kati celebrity era njagala abeere ng'ataalabirira omwana we mu Uganda olemwa ngenda kuba ate nkulekerako ka video ako mukwano gwange ogende maaso n'okubeera ng'ate naawe obyekanya bineno byenjogerako then n'oluvannyuma ngenda kulekerako ka video nga aliwo omwana muwala ate abulirira Brisha Cash najjukirwa nti najja wano ne nkutuusaako amawulire Brisha Cash we yakola ka video ng'ali mumaziga ng'agamba bannaye kiki ekyatutuuseeko lwaki abantu ennaku zino tebakyesigika lwaki abantu batuyiwa nnyo era we yamala wewayitawo olunaku lumu n'akola ka video bw'atyo n'annyonnyola ekyali kimuluma kwegamba nga kiraga nti boyfriend we bambi ono gwe yali atijja naye Jaaka alabika bambi yamwendako so tubadde tukyali awo ng'ate waliwo omwana
mwana muwala avuddeyo n'amuwa amagezi nti bagamba tigakuweebwa munno bwekyo n'empogola egawa mususi. Kati nno ngenda kuba nkulekerako vidiyo ezo zonna ogende mu maaso n'okubeera nga tozekanya wabula nga kyengenda okusaba kimu toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Nkwagala nnyo nkwagayira ddala subscribe nga woba tonnaba like nga vidiyo no woba ojagadde gisharinge woba ojagadde nenga goodbye for now toseetuka nkomawo. Muzeeyi Jemba nkuleetedde omwana wo mu kika kye kubanga bwe mbaddeeyo nendaba ng'ofuuse serebu kali mu kufuuka serebu neŋŋamba kankuleetere omwana wo ono era omwana ono asoma amawulire nga gwe boogasoma kuba namala kulaba nti osoma amawulire ag'abafu kale n'olwekyo neŋŋamba kamuleete alina ekitone kye akusomeremu osooka owulire musomeremu. Amannya nze Jemba Andrew omufu yafudde essaawa 8 egw'ekiro ng'atwalibwa e Mulago mu ambulance era okuziika kugenda beera kwa lunaku lwa nkya e Gomba. Amabugo nze kennyini Jemba Andrew nze agenda okugasolooza kitalo nnyo kitalo ddala. Ndabye video ya muganda wange Brisha Cash ng'ali mu maziga akaaba nga yejjusa okuba nti yasembeza abantu abatyamu mu bulamu bwera n'agamba abakooye. Muganda wange kankubulira olunaku olwaleero gw'okyali mwana muto ensi tonnagiraba otandika butandisi. Toyina kintu kyonna kye waalozezzaako mu nsi muno ne weebalaavu tonnaba kwagala kutuuka mu kkoota ate era nga tosobola gyetamwa. Abo abantu b'ogamba nti nno obakooye muganda wange ne wonoobakoowa n'ogamba mu nsi kobeeremu wekka togenda kubulwa bintu bigenda kukunyiiza togenda kubulwa bintu bigenda kuleetera amaziga mu bulamu. Nze kye nnina okugamba gwe ng'omwana omuwala weekumekume otandika okubeera omwana omuwala otandika okukula mu bwongo omanyi ekituufu ki ky'olina okukola ove mu bintu by'amalala ebintu by'okukola ebintu by'ekisiru. Tandika okukola ebintu by'ekintu ekikulu nga bw'okola research otherwise ensi tojja kugitegeera ng'otambulira mu bantu